Mukwano gwange nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nzikiriza nti akukoze bulungi si weewaawo. Olunaku lwaleero njagala kwogera ku kintu kye bayita favour oba okuganja. Ekigambo ekyo abamu bakiwandiika n'ennyukuta 5, abalala bakiwandiika n'ennyukuta 6. Kati bwe wabaawo yenna n'alaba vidiyo eno nga wakola literature oba nga noba tewakola literature naye ng'omanyi bulungi Oluzungu, osobola otuyambako n'otunnyonnyola, kubanga ekimu bakiwandiika FAVOR ne kiba favour, n'ekirala ne bakiwandiika FAVOUR nakyo kiri favour. Kaakati osobola okutuyambako n'otunnyonnyola njawulo ki eri wakati w'ebigambo bibiri ebyo, lwaki byawula spellings. Naye nga byonna kyenjagala okwogerako kye bayita okuganja. Mukwano gwange, bw'oba oyagala okutegeera okuganja kye ki, Katonda bw'akuyambanga n'otuuka mu ggulu, ofubanga nnyo n'onoonya ku bantu ba mirundi ebiri. Asooka bamuyita Yusufu oba Joseph, mutabani wa Yakobo, Yakobo mutabani wa Isaaka, Isaaka mutabani wa Ibulayimu, lwe lunyiriri Yusufu mwava. Omulala bamuyita Esther oba gwaliise Eseza. Abantu abo ababiri Mukama bw'akunnyambiranga n'otuuka mu ggulu banoonyangako, be bajja okukunnyonnyola obulungi amakulu g'ekigambo okuganja kye ki, kubanga baakulaba. Mwana wattu, ekintu kye bayita okuganja kikutuusa okusoma okutaali kutuusizza, kikutuusa obulungi bwo, figayo eyo gy'otunuulira n'olaba nga wamalayo weetaali kutuusizza, okuganja ne kukutuusaawo. Okuganja kusobola okukuteeka ku mulimo obumanyirivu obutaali kutadde, kubanga eri emirimu egimu nga gyetaaga experience, naye n'osanga omuntu nga talina yadde experience n'emu, naye nga Mr. Kuganja yakutuusizzaawo. Osanga abakazi nga balina omukazi gwe boogerako, nga mwana wattu yafumbirwa mu maka ageewuunyisa, nosanga omukazi ng'agamba naye omusajja oyo baba aloga muloge oba yaliko ki okuwasa omukazi ow'ekika ng'ekyo. Mwana wattu ng'ayogera nga yawundibwa, ng'alina figa bw'omutuulira kw'okomya amaaso, naye wa kuganja nga yaziba mwana mulenzi amaaso, yalibadde alaba ggwe, mwana wattu n'alabamu oli gwe gw'olaba ng'ow'engerigeri, oyo gwe bayita kuganja. Omwetaaga mu bulamu bwo, wonna gy'olaga kuganja bwakusookayo, mwana wattu weewuunya. Ngenda kuwa ekyokulabirako, bakwini emanyi emabegako babayitanga bakadaama naye omubaka Sseggirinya ekyo yakimenyawo, yakigoba, yagamba tebaayo omuntu n'omu addamu okubayita bakadaama, balina kuba bakwini. Why? Because they are hustlers, bayita mu bingi. Nti newankubadde nga abantu abo naddala ab'omu Middle East be mukolera bamanyiddwa, boogerwako ng'abatali bangu, naye mwana wattu era kuganja bw'abeera naawe, kozi newankubadde nga bangi banyigirizibwa, naye era eriyo abamu ng'omusanga nga bw'aba ayogedde awantu waali na biki by'ayitamu, nga bamutwala nga ekitundu ku famire. Oyo aba kuganja. Kuganja w'otaalituusa akutuusaawo, w'otalina busobozi butuuka akutuusaawo. Therefore, mu bulamu bwo ofubanga nnyo okusaba Katonda n'akuwa omuntu oba ekintu kye bayita okuganja.
era buli lwokeranga ku makya nga tonnatandika lunaku lwo sabanga Katonda omugaye Mukama neetaaga okuganja yonna gye ndaga ku mulimu gwe ndaga mu bufumbo gye ngenda okufumbirwa okuganja kukusookeyo okuganja nga kutambudde naawe mwana wattu ne bw'onoolwawo okuzaala bajja kukugumiikiriza tebajja kukwogerera bigambo nga bwe wajja okujjuza ttooyi zaabwe nga bwe wajja okubaliira emmere nga gy'oli nti wammwe tewaaliyo mmere oba wali tolya naye kuganja bw'anaabeera naawe mwana wattu bajja okugamba nga mutabani waabwe omwana muwala mugumiikirizeeko si ye Katonda mu kiseera ekituufu ajja kuzaala naye nga kuganja taliiwo abalamu boogera naawe n'obawulira otherwise nkwagala nnyo obulungi ekisa emirembe n'okwagala kwa Katonda bimbeerere naawe bw'obeereyo nga Kristo tomusembezanga mu bulamu bwo weetaaga okukola okusalawo ate olwaleero omuwa obulamu bwo atuule mu ggwe akole ebyekisa mu ggwe. I love you. Shalom.